Omwala guno gwe gwawula Kampala ku Makindye Ssaabagabo eri mu disitulikiti y'e Wakiso. Guno gugatta ku mugga Mayanja ssaako omwala gw'e Nakivubo ng'oba oli awo y'ensonga lwaki enkuba bw'etonnya amazzi gabeera mangi ddala. Tukitegeddeko ng'ennamba y'abantu abasinga okuva mu bitundu by'e Salaama okudda e Kabuuma bwe bakozesa olutindo ku mwala guno. Muno mwe muli abaana b'amasomero n'abavuzi ba boodabooda wamu n'abantu ssekinnoomu. Wabula we twogerera olutindo olusala omwala guno lwa miti era nga tutegeddeko nga bwe lwakolebwa abatuuze oluvannyuma lw'olwaliwo okugwamu mu mwezi gw'omukaaga. No kiteekawo obunkenke eri abaluyitako olw'okutya okugwamu. Nina abaana abasoma abava eno abamu batambuza bigere kati waliwo amazzi lwe gajjula nga talina waayita abamu basituka ne bagwamu. Bakasoma tubakuba ebigo tugwa mu mazzi piki zaffe zifa tetukyalina akasente ke tukola. Olutindo luno bwe lwagwamu nali nva Wakiso nga ngenda Kampala kukola ne mu mazzi gano goolaba gano ne galeeta omulambo gw'omukyala n'omwana ku mugongo. So embeera obutasajjuka nnyo tubadde tusaba gavumenti eveeyo tuyambeko ng'abantu. John Baptist Kiyaga nga ye mmeeya wa Makindye Ssaabagabo ategeezezza nga bwe bakoze ekisoboka kyonna okuwandiikira woofiisi zekikwatako okulaba nga bafuna okuyambibwa ku nsonga eno naye nga teri kivaayo. Ebya gavumenti bayingini abajja ne bakola byochunga ejja kumalawo obukadde 9 okola olutindo luno n'okola oluguddo luno. N'olukadde 9 wayiseewo kati ebbanga tirulabika. Kyenasazeewo natuuza olukiiko lw'abantu ne balonda chairman ono agenda okukulira omulimu guno mu nkola eya bulungi bwansi. Abantu baazibye ekinnya ekyo ne basomba ne malamooli kati tuli mu kulaba nga basonda mafuta. Twafunye ekyuma kisimeyo ekigoma ekirala kye tubateeka wali. Ono alowooza nti singa bafuna ebigoma ebyetaagisa abatuuze mu kitundu kino basobola okwekolera ekkubo lyabwe. Kirabika nga tusigadde eddoboozi lya mirundi 2 lya Pulezidenti Museveni na Katonda. Naye otherwise tugezezzaako buli office division municipality. Abakulembeze tugenda kuvangayo twogere nga abantu bamaze okufa. Abantu bagenda kwekolera ebisigadde ne basaba bigoma. N'olw'ensonga eyo nsaba Oweekitiibwa Minisita Azubo, Oweekitiibwa Katumba Amala ate batugambye abamu kubakola minisitule ya Wakiso abantu bamwe basula eno. Gerard Luyima, NTV Akawungeezi.